Ababaka ku kakiiko bakola ku nsonga z'ekikula ky'abantu wamu n'ez'abakozi. Olwaleero awanyisiganyizza ebisongovu ne Minisita w'abakozi. Minisita asoose kuteekebwa ku nninga. Annyonnyole lwaki abawala abatwalibwa okukuba ekyeyo mu Iraq 12 bokka be baakomezebwawo ate nga balwadde. Kino kyaddirira ababaka okuzuula nti abawala abali mu 1500 be baali balabira ennaku mu ggwanga lya Iraq. No, it's not true. We were there. Look what these people are going to do there. I can't apologize for crimes which were committed before I was born. Minister responsible to really keep saying these words. Madam Chair. When Ugandans suffered. Ne address y'abali bateeka ku kipapula kyabwe baatuukawo nga tewali offices zidiringa n'ebyo. Ekitegeeza nti gavumenti ya Iraq teri aweya. Bakolanga ebintu mu bulimba nga bakolagana ne veteran company. Minisita Rukutana ategeeza ababaka nti mu kiseera bwe baakolera okwemulugunya kuno yali tali mu minisitule eyo nga n'olwekyo si yakivunaanyizibwako. Kyokka ababaka bino baganya okubikkiriza nga bagamba nti minisita yeekobana ne kampuni yatwala abawala bano ebweru eya Veterans Association okubalabya ennaku. Kuba tulinga bamulinnyira mu luwombo and that's very unfair. Get basuru, they are fools. Sina kampuni etwala abaana Iraq. Nze ndi looya, nkola bwa looya, nzimba mayumba, I run ne birala byenkola. Wano minisita kwe kutegeeza ababaka nga kampuni eno bwe yawanduka olwedda mwezi zitwala abantu ebweru, kyokka ababaka ne bagaana okukikkiriza nga bagamba nti linnya lyokka lye lyakyusibwa. Gye bagamba nti bagijjako kati license naye ate ne bagiddamu ne bagirigistalinga mu linnya eddala ng'ate personnel abantu bennyini abagirimu be bamu be bali abatwala abaana 1500. Tulina amannya gaabwe n'ebifaananyi byabwe. Bye nasanga nga gundi license eyo Honorable Tara agikansolinze. Sinze nagikansolinga. Yeetaaga kwetondera eggwanga lino n'abaana be baatunda Iraq ne babonaabona. Naye siyinza kuyimirirawo nenga nti byomwogedde byonna kati netondere kuki. Abamu ku babaka batuuse n'okwoza ku mmunye nga bafumitiriza ku ngeri abawala bano gye batuntuzibwamu e Iraq. Ebizibu balina tanza kikkiza nti basiba pampa bamu olw'okubeera nti baba bakola ki sexually abused nga bakola homosexual activities abagenda nga mu normal sexual activities era nabo bayinanga obuzibu nga bafuna obuzibu bungi infections eza buli